Kaseera kano nange Kitusa Mohamad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuuseeko alipoota y'embeera y'obudde. Ekifaananyi ekikubiddwa ebyuma byaffe eyo mu bwengula kitulaga nga waliwo kinuuna mpewo ekiyitibwa Havana nga kisimbire eddala eri ku Seguyanja Buyindi nga kinuunira ddala empewo empeweevu ezandibadde zikunta nga zoolekera ensi yattu. Era ensonga lwaki ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi embeera y'obudde ya mukalwe. Wabula ate mu biseera by'okumakya ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja wabula okusingira ddala eri mu bizinga by'esese tusuubirawo olwandagiriza so kati ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Era mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya okusingira ddala ebitundu ebiri awo mu masekkati g'ensi yattu so nga ate era ebitundu ebisigadde omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Ebbugumu eri waggulu tulisuubira okuba ku diguli za 35 mu bitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono so nga ate ebuvanjuba 30 makkati awo kawamu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 29 so nga ate eri n'emusozi Mukabale 26. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Moscow tusuubirawo omuzira okugwa so nga ate mu New York omusana okwaka ebbugumu okuba ku diguli 12 eri mu Paris olwandagirize era n'ebbugumu okuba ku diguli 14 so nga ate mu London embeera y'obudde okubeera ekizimezime ebbugumu okuba ku diguli 10. Weebale okubeerako naffe beera bulungi weeraba.